Nani ono? Kakati ono ye muzeeyi wange. Yono muzeeyi wo jjajja. Wali oba ataliwo. Yafa. Oyo mwenva. Kakati bwe mala okuvaamu oyo. Ate nze nange ono n'ava mu nze. Ono muwala wo? Ngoli n'ekyana kiri ludda wa kiri. Nti omukazi mpasa mulungi ate mpasa babi. Bwe wasa balungi era ozaala balungi. Kati ate ngenda kukubuulirayo. So ono muwala wo? Oyo muwala wange. Kati ngenda kukubuulirayo ekiyinza okwewuunyisa. Sokoli zugende mpola. Ono ye musumba wo? Ono ye musumba wange. Sadi ono mwagala? Oyo mwagala nnyo. Omanyi omuntu akubuulira. Pasita Kakande. Oli wa Kakande ne Fulufiga we Kakande sibe lwaki mwali mwekuba. Kakati Fulufiga naye wa Kakande naye namwewuunya ne ngamba no Fulufiga ate si muntu wa Yesu kubanga omuntu wa Yesu tayinza kuba wa Yesu munne. Oyinza otyo kunkubanga nawe oli wa Yesu tusabira mu kyakemu tuli mu kyakemu n'onkuba. Gwe yalivudde obuzinoga munange uno musumba teyagamba kati mwekubira ki musumba ennaku zino olwokuddawo nati badde tukutte kakati oyo wavaawo oyo si muwala wange kakati netugenda wano nenkulaga nengenda oyo yenze kakati nkulagayo omuntu omulala ono yandi oyo kakati muzzukulu ono gwazaala okitegeera oyinza okuba onzanyirako mudde awo ne muzanyisa abantu nogamba oyo mukaabya omuzukulu omulabye omuzukulu yono ya ono akyali mutabani omuzukulu ava wano avaawo awo wenebuuliza nti jjajja oli mwemeka ekyemyaka tokibuuza buuza ekintu kimu nti olinawo ku muzukulu bw'obeerayo nga gwe ssebo ozeewulira era ng'osobola okunteekamu ate nina tabu ng'ojja onteekamu ng'ekintu tukikuba wendi gwe kyokola eki wa myaka emeka gweoyagala ateekemu sirina myaka sirina myaka okumanya nga njagala okunteekamu yangi taata sirina myaka yenajja sitoba nga weesobola oba oli muddugavu oba oli muzungu okwagala oteekamu nayagala oteekamu n'ebirala byonna bisponsalingire wamu byonna tulirabira eyo nze gwe jangu onteekemu tekiriwo naye ng'ombuzeeko ogamba otya obeere no matwaleko pulani ki ketugende twogere kyekiriwo oli sede ng'obuze ate mutya ate ensi yabeerabira etya Mulamba kibadde ye kati mubeerawo mutya kubanga omusajja yasooka mmwe kati waaba abagadde awo ki ekiddako bwekuba gwegubadde omulimu muwangaalidde mwotetenkanyiriza buli kintu ate aguggadde kati oba tosigadde kweyiiya bwekyo oba osigadde kweyiiya naye ate nekintu kweyiiya ku kintu nga obadde tokikola okumala ebbanga nebyeweyiiya nebyoyiiya bibeera naaganaaga biba naaganaaga oyinza kutandika mulimu mupya obadde tokola kyekirina okukolebwa kuba kati ye muzeeyi ayinza okuba tamanyi kuba alowooza nti muzeeyi Museveni ayinza olowooza nti muli oke kati ate nga tuli oke nga abantu abalaba bavaayo nga bwe balajana obwa oke buli luddawa temuba oke temuba oke nga tuli mu kulajana kati wano tuli luddawa muzeeyi wano tulanga ofisi yange eno ofisi yo eno si kazo wano
Okay, naye nga ensonga ze twagala twogereko ensonga zo abayimbi muli ku ki kati mwe ba legend kye kigenda mu maaso muganya okwekalakaasa muganya okukuba ennyimba ezikola ki ezekalakaasa kuba yayinza olowooza muli fayini ekyakimanyi nti tuli fayini sha ekyakitegeera bulungi toyinza kuŋŋamba mbu tiyetamanyi nti tetuli fayini tetukyasobola kubeera nga tuli fayini lwa nsonga ffe twasookerwako nga baggalawo mwe basooka okukuba ekijji ekijji kyasooka kufa ate ejjukira nti baali batukuba ekijji twali nga tuva mu Christmas twali tuvudde mu Christmas jjukira bwe tuva mu Christmas oba oziridde obudde obwo tuba tetukola kuva mu January awo bwe watyo ate kuva mu January paka gwa kusatu waba wafu ate ffe yatusiba gwa kusatu akati ekitegeeza nti ffe tuli bubi nnyo nze nakiraajanako dda era wano ojuzi bwe wafunamu olumbe bwe nafuna olumbe bwe nalabira obuzibu nti abantu bangi basobola okufiira mu mayumba kisoboka abantu ne bafiira mu mayumba nga abantu tebategedde era kyovola banze navaayo n'omulango omunene nga mmaze okutegeera nti abantu bagenda kufa kubanga jjukira waliwo okulya ng'ogyeko okulya olina okulabirira abantu bw'ojjawo okulabirira abantu nga ggwe omuntu olina ebizibu ebibyo oba towedde oba owedde kakati awo nze we naviirayo ne ŋŋamba bannange mutuyambe nze nakabirira pulezidenti yennyini kuba nalaba nga tewakyali mulala tewakyali mulala namba emu yekka gwe tulina okukola namba emu nze gwe nina okukabirira sikabirirayo muntu mulala oyo yekka yamanyi ddala nti tuli bubi kubanga nze gwe nalaba ayimirira ku kazindaalo n'atuggalawo nagamba tewali kuddayo kukola ekitaali kikyamu kubanga kyali kwerinda bulamu naye abantu bw'oba omaze obbaggala n'oggulawo kaabalala kati abasinga obungi bonna n'obaggulawo naye ne wasigala abo abatono ate nga n'abatono balina okulya nga n'abatono balina ebizibu n'abatono balina okubeerawo jjukira kakati nga tobateereddeewo ekyo emabegako yatuteerawo n'atugamba nti abayimbi ŋŋenda kubateerawo ssente mutandikewo emirimu emirala tetwalabako yadde sinja ekikumi tebaatulimba nako kubanga waliwo okubeera nti babalimbyeyo nebabalimba nebaga nti kakati bannaffe mugjeeko wano oba mufuneyo emitwalo buli muntu kale 5 tukirabangako yadde okiwulirako twakoma kukiwulira ng'akyogerako bwogezi kikyalina okukola kuba kati embeera kuba nalabye abayimbi bakubye oluyimba bagamba muzeyitute ekiba kibe akati bw'owulira abayimbi kuba ffe tetulina walala we tusobola kulwanira ffe tulwanira ku muzindaalo kazindaalo gwe tulwanira era kyovola nga abaana bavuddeyo bangi bajje balage omukulembeze butali bumateku bwabwe muzeyi tugenda kwogeramu ku nsonga zino naye nkuguddeko wano wofumbira ani yafumba wabeerawo abaana omukyala aliwo wano nkugayire ofisi ya wakola ne ofisi mbeera ne ofisi mukabya wakikubakubadda nga tetumanyi ate era omuntu omulamu akola bizinesi olina okubaako ne ka ofisi abantu batugamba abayimbi bakadongo kamu temuba na ofisi ffe tuyita ofisi zaffe yebyuma wotadde ebyuma bye wano waliwo ki wabeerawo ki wabwa ebyuma byange nebigenda bitandika bagamba mbu akadongo kamu temuba na ofisi oluusi osula Masaka oluusi n'osula Eryantonde n'osula Ekazo n'osula Ebwayise tebaba bakyamu naye nkakasa tebamanyi bumanya ntambula zaffe kituufu ofisi eryawe ey'enkalakalira tebaawo naye ng'emirundi egisinga ebaawo kuba ffe gye tuyita ofisi we wawava omulimu gwo eba ofisi tuyingire twogere kadongo kamu yabaaki bagamba kadongo kamu yayiika mbu yagwa kikyamusuula ye kikyasuula kadongo kamu tuli wane wa muzeeyi wire Mukabya mbalamusiza mwenna abakatwegatako yenze Farouk tugenda tunoonya ku baganda baffe bano
tutegeere ekigenda mu maaso. Tugenda kuba twogera ku nsonga nnyingi ne muzeeyi Wile atubuulire obulwadde bwawona baamuwa ssente tebaamuwa ssente akyabanja takyabanja. Muzeeyi okyabanja? Soko njeko sawa ndi oyo. Okyabanja? Buli lunaku nyongera kubanja. Obanja ani omutuufu? Nze mmanja president sibanjayo mulala. Shade report by Sozo Pupale Kozana bagamba basangibwa Kamuli bwoba oyina ebyomunju ebikozeseddwako nga biri mu mbeera nnungi bibatwalire babigule. Tuli wano wa muzeeyi Mukaabya tubeere nga tunyumyanyumyamu agamba akyabanja naye nze mulaba anyirira ate awuza lockdown emuyisa bubi. Anyirira tabanja. Bwanyirira abatabanja. Nanyirira abanja. Jangu tugende gwe. Mayimbeera n'abaana wano. Ne bagikwatamu ne bakyusa gundi. Bakyusa timing. Eno yeno bagiyita batya? Kyaffe kyadda kino. Kakati bwekugamba nti eno endongo gye nava nayo mu lutalo. Oyinza okuba luno olwa Museveni lwennyini. N'ebintu bye tubitegeera. Wali okola mulimu ki mu lutalo lwa muzeeyi? Tutandikire awo. Kaakati nze mu lutalo lwa muzeeyi olutalo lwali kangambe nti lwali mu nnyumba waffe waka Eruweero kubanga Eruweero we waali olutalo teri yali Luweero ataali mu lutalo. Ataani buli yali mu Luweero buli yali mu Luweero yalozaako ku lutalo. Bw'oba wali toli mulwanyi gwe wasakanga emmere. Bw'oba tewasakanga mmere gwe waleekinganga okumanya abaduuyi gye baliwa. Ekitegeeza ffenna twali oyinza oba gwe wanoonyezanga abajaasi sigala. Kakitegeeza nti naawe oba wali muki mulwanyi ffenna twali balwanyi. Bagamba abantu b'Eruweero bangi asasulaani alekaani muli bangi. Nedda baaba ate waliwo abaali ab'enkizo. Bw'ogamba nti ono mu butuufu yali asana okuwaayo siimo. Wakola mulimu ki mu lutalo? Nze omulimu gwange nali nsanyusa abajaasi kyekisookera ddala. Kwegamba okubeera nti omuntu waliwo wootuuka n'omumalako ennaku n'obeesabeesa abantu abo abali mu buzibu. Ate bwe navaayo era mu lutalo nze nasooka okubaaniriza n'oluyimba lwe bayita mukuliko olutalo. Sooka olukubemu awo. Nze njukira luli mukuliko omwaka luli mukuliko olutalo. Bannange mbalamusa mwenna bakaawonawo mukulike mundu seruwatuke ze zatudaza zeze zatugobe waffe mu byalo nzayi mubi gwe batudaza kye batulanga baganda bange batulanga Museveni gwe bayita omubi songa kibanoonya gwe matonye eddembe Museveni kyanoonya gwe matonye eddembe mwebale nnyo mukuliko olutalo bassebo ani yali amanyi nti aliwo n'ennaku mwami Museveni gwe weebale wakola. Bobi Wine nkwagala ntebe. Tokirabe kakati ku budde obwo kyekyo kye nakola. Walukubanga mu lutalo. Okitegedde? Omulimu gwo gwe wali wano. Nze gwe mulimu gwa. Baani be wayimbira kati abajjukira bagambe nti akasajja ku butufu nakalaba. Kati okugeza kyabaaliwo. Kati okugeza waliwo waba abamu bakyaliwo simanyi kubanga waliwo bajjeno afande Terulaga waliwo afande Mutale Mutale wali oyo Mutale ye nga tulina ku kyalo kyekimu Mutale kubanga mweziyukira nti y'omu ku baatukuŋŋaanya Mutale waliwo Babwenje obudde obwo bangi nnyo ndowooza nalabako lumu ne Kagame. Kagame president naye yajjangayo naye yalimu pozi nga erinnya nawulira ddala naye nze nalaba afande gwe bayitanga Kagame.
so kakati ne tubeera nga twali mu mbeera eyo naye bwe ndaba nga basuusuuta bano abaana abaakatandika okuyimba nga bebagulumiza bebawa ssente ng'ate ffe abakoleredde ekintu okuva gye kyava paka kakati ku budde buno awo lwaki mbasigamba nti pulezidenti Mubanja era lwaki nsigamba nti alimbyemu awo yalisoose kale n'agamba bana abakoleredde eggwanga okuva gye livudde baliwa naffe n'abaako katusuusuutamu awo kati awo nalyoka adda ku bavubuka abaliwo okubaga we mulembe gwabwe bavubuka ki babebekulu booliko kuba bebekulu gwendabayo bangi abaliyo kati babebekulu gye bali waliyo bakusaasira waliyo bafulufiga waliyo bano muyaye gundi ani ono owageto ashebaga buchamani bonna abo bavubuka bangi nnyo abaliyo kati olinga agamba nti gwe sitwago wagiyingira before bano bonna nze nayingira mabega bano bonna bazze kati bazzeekoledde kati bo babuukidde mbuukire nga ffe ekigaali twakivuga dda kakati ate bababuukidde nebaba nga bayisewo kyetutawakanya wabaawo emikisa naye nga tayimu yaabwe naye okutujjukira naffe abakikoleredde nabali abavubuka kwe balabidde kubanga abavubuka balabira ku ffe era bazze balabira bayita mu mpenda zaffe zetubadde tukola kakati lwaki ffe tetujjukirwa nalabye ensonga y'emu awo nawulidde bebekulu akola ki akuba emimiro wabiwuliddeko ng'avaayo nga naye akukuluma olw'enkokola kakati abavubuka omanyi waliwo ekintu ekituukawo n'ogamba kisaanidde leero ekyo kituukewo naye nze nasanyukidde nnyo n'abavubuka baba nga waliwo ababakubye enkokola kubanga abavubuka bennyini ffe be batukuba enkokola bandi babebe kubanga abavubuka tebakkiriza ffe tuveeyoko yadde okwoleka ku kyenyi kyaffe bwe tuti tulabikeko tebakkiriza ffe abazeeyi kuvaayo naffe tubeeko kye tulaga ensi tebakkiriza ffe abazeeyi tubeeko kye tuwogera ninaffe kino tukyetaaga naye kakati nabo baba babakuba enkokola ku ssaawa eno kakati bajjukire nti ffe bwe bakubye enkokola okuva emabega tufaanana tutya eyo enkokola enkokola eruma bwebanga eruma n'oyo alina kyafunyeeko balina ke bafunye naye bannaffe tubalaajanidde ng'ebbanga gwanvu bonna abo babebekulu tewali gwe tutalaajanidde nga tubagamba wakiri naffe mutusembezeeko kuba ffe tetusaba bo naye mutusembezeeko eri oyo mwe batuuka naffe wakiri tuveeyo tulabikeko mu bulabisi bwe buti mu feesi kale bw'aba talina kyatugambye atuleke naye nga mmwe tetubeekwasiza naye gwe afunye omukisa kyansi n'ogifuna oyiseewo osobola okutuuka kati nange mpa ku kyansi wakiri nkukubira ekasimu okakwate mbeeko nange kyenkunyonyola naye waliwo okubanga tosobola yadde okukwata kasimu kange nga ne bwe nkuweereza message tosobola gyeddamu kakati awo nange nsanyuka bwe ndanga nammwe babakuba enkokola kati nabo bavuddeyo bakabira ababakuba enkokola kati naawe bamuviirayo mugende enkokola nga bwe ziri embi ne bannaffe abali ene mabega tusaana tubafengako kubanga gw'omuyimbi munnange bw'obanga oyiseewo n'otonyamba kati ani gw'osuubira nyambe nga gwamanye ekinkwatako amanye obuzibu bwange tonyambye kani ananyamba era kyova olabanga nze navaayo neŋŋamba baabayimbi lwaki mmwe mweyagaliza mwekka abantu abasinga beeyagaliza bokka ate tebakkuta ye ne bw'aba afunye ekinene ekyenkanawa ate tajjukira ggwe atannafunako yadde akatono tayagala ggwe naawe obeeko koofuna yadde bwe kati tebatukkiriza kati ffe abazeeyi tunayitawa tetulina maanyi nga bo ge balina gasobola kubeerawo kwekalakaasa kukolaki ffe tetusobola byakwekalakaasa olinga ngamba nti ekyabebekulu naye kyamugwanidde ekyaki ekyokumukuba
kubana yegamba mayinja mususuta mayinja yakajja mu kintu akati mususuta wachi nze awadde kakati ekyo kyonna kituufu kituukewo nze kenyini nze nkubye ennyimba za president zitali lumu oba bbiri oba ssatu naye nga siwulirangako bwe bavaayo ne bagamba nti mukaabya tumunoonyeeko asobodde okukola oluyimba bwe ruti ni bwe ruti ezisinga n'olwo lwe batiitiibye kati ku ssaawa eno ozikubye nzikubye naye nga sirabangako nze nange bwe bavaayo ne bagamba mukaabya munaffe ayimbye okuva ku mukuliko olutalo paka kati twaki omusajja oyo naffe ate bampaki ate naalibadde ngamba nti manja pulezidenti mubanja okuva nga twakava mu lutalo mukolera zi campaign nyimba ezimususuuta nyimba ezimukolera campaign nyimba ezizimba eggwanga lyakulembera okitegeera abakadongo kamu naye kati lwaki tetufiibwako nga ffe abakadongo kamu netulekebwa emabega ebbanga lyonna ne bwe baba boogera tebatwogerako abasinga obbakuba enkokola abakadongo kamu abavubuka bano abadansolo nze ngambye bavubuka bonna abavubuka bemanyi nti batukuba enkokola ate kuba nkokola gwensonyiwa naye abavubuka batukuba enkokola tebaagalira ddala ffe tubeko ketukufuna ku nsi kuno era batulabanga ekintu ekitasaana mu nsi wewali obuzibu kaakati nze bwe tuba twaggwako nze njagala tukeera olunaku lumu ffe abaggwako n'abaliko twesimbe ku stage audience yejjo tulaga baani abaggwako ffe twagala audience etulage erage ffe ekituyisisa abaggwako nti ffe tetukyasobola kugenderera mu nsindikagano z'abavubuka akavuyo tetukaagala kakati abali ku marediyo abali ku tv bavubuka era bagenda nabaki nabavubuka kakati ffe tetusobola kugendera ate mu nsindikagano ezo naye nga byetuyimba tubirina enyimba tuzirina naye nze ngamba omuntu omu njagala aveeyo agambe nti twaggwako balamu ategeke oba betikisi ategeke nti wano bakadde wano bavubuka tulabe kye tubakola tukuba olukoba baveeyo nze eyo batonjagala batuteekewo bonna nze sewali omuvubuka gwe nti ataani njagala ondageyo omuvubuka ani ate nze njagala omuleeto oyo nze gwe njagala agamba nti mukaabya waggwako nze gwoba onsimba mu maaso ekyo nkyekakasa nga ndi mulamu teri muvubuka oyo gwe ngamba nti ate ono omuvubuka ani nti anzijja ku stage kakibe ku audience yokka kubanga audience ffe yetuwaga tugirina ffe tulina audience naye kutukuba nkokola kyekitukola bino netudda ewaffe netutuula netusirika ensi netugiraba bulabi naye bagamba abakadongo kamu temwefaako mwe kenyini mu abasudde kadongo kamu waffe okwefaako kwekuluwa temwogera temugira nnyimba temuzipromotinga temukyayimba bintu mubuukidde ebigaali by'abavubuka bino ebyokuwemula okitegeera teriyo muffe awemula buno buvubuka anti kakati obwo buvubuka bambi busaasire bubuukira bano abavubuka bannaabo webakoze eki webabuukidde naye kati mu sayizi ezino ezaffe teriyo gosanga asobola kuyimba luyimba luwemula kakati obuzibu twafuna mu kisaawe kyaffe ffe katwogerere kadongo kamu naye nga kigenda kutuuka kaŋŋambe nti kyamala bwe kiba kirwadde kimaze n'okulya n'eri mu bavubuka nti twafuna ekizibu twayingirwa music waffe yafuuka bizinesi emabega ekitaali edda emabega kyali kitone omuntu obeera n'ekitone
nojja mu nsi nga Katonda yakusindikayo osanyusa abantu obuulirira abantu Katonda eyo gyayita nakuwa ssente. Kakati ku ssaawa eno twayingirwamu abagagga, kati abagagga baavaayo nga bazze kukola bizinesi. Kati bwakeera olunaku n'agamba nti mukabya gwe gwe njagala oyitewo, alina ssente yayitawo kubanga abikka meseji yo naye nga tekyasobola kuwulirwa. Kakati mu buzibu obwo obungi obwenkanidde awo abazeene tugamba wayi katutuule kasita tulina sente ntono katusigale we twasigala abantu bwe batumanyira bwe batwagalira atwagalira awo nga tetukyasobola nsindikagano naye ennyimba tuzirina empya mpitirivu tuzirina teriyo muyimbi yenna talina nnyimba wano naye bagamba akadonka mwabe nnyini mwebezizza emabega lwaki Mzee Sebata kizibu nnyo okumufuna ogerako naye kumusanga tubaze ku promotinga kayimba mzee akati nga Mzee Sebata baya atya buti nga Mzee Sebata olaba abantu abamu era kankyogerere wano bannange abaze kwegamba bakulu bannange ekizibu kye tulina kiri ekintu kimu ekisookera ddala kwe kutya kamera kubanga kamera eyo gyolaba buli lwoli gitya teri alimanya kizibu kyo kakati bazeeyi bannange batya kamera ng'ate babeera eyo mu buziizi ne bakaabira eyo ng'ate ebizibu babirina era balina obulumi naye tebasobola kuvaayo batya kamera naye nga kati omulembe we gwatuuka eri gwavaayo gwafuuka gwa kamera kati omuntu yenna bweba tebakolayo mu kamera banamanya batya obuzibu bwo kati nze kusaano ndi wano nkaaba obuzibu bwange ngamba nti siyambiddwa era ne ngamba omukulembeze ntanyambye ng'ate nze nkoleredde eggwanga lino era ndikoleredde siyinza kwogerera bannange bangi nnyo gye balikoleredde naye kati ŋŋanza avuddeyo ngamba nti siyambiddwa mukaabi kyekizudde kadongo kamutwogerera ddala ekimusudde kadongo mwagudde kadongo kamutannagudde naye nze ekigambo ekyo nakigoba ekigamba nti kadongo kamu yagwa ekigamba nti kadongo kamu yagwa naye gamba nti kadongo kamu kwegamba yeeyubudde kadongo kamu yeeyubula bweyubuzi naye tagwangako teriyo nze ngoba oyagala ntandika okulaga kadongo kamu bwe yeeyubudde nga nkutandika nga ntunudde ne mu kamera eyo kadongo kamu azze yeeyubula jjukira ffe twali tutandika okuyimba jjajja Christopher Sebadduka yaliwo ffe bwe twajja tetwayimbanga Sebadduka twajja twakyusamu katono ne wajja omulembe gwaba basudde bakafeero nze ndi mu jimu y'abakafeero oli muri jimu ya sokotemeteme kyali kitya kakati bwe Sebadduka bajjajja kakati awo ne waddako Basebatta okuddako Basebatta Bamatiya Luyimaawo tufate tuyingirawo basudde kafeero bebanze olwo yerujimu eyo wajjiramu nga bakaliba mwali mwenna bakaliba ate twali bakaliba ffenna kyovola nti omutawaana awo gwali gw'amaanyi nnyo kati awo rijimu eyaddako bebawalukaga bakiweewa kazibwe kapawo wonna ate oyo mwana oyo mwana kakati awo rijimu ate nayo neddako awo Basebbaale kakati ate Basebbaale olwo rijimu oyo yena kadongo kamu njagala nkulage kadongo kamu bazatambula kati awo rijimu yaddako y'Abakamiliyoni nabo olwotemeteme bulungi abantu bategeera endongo y'akadongo kamu kuba endongo gye bategeera abantu bategeera eno y'Abakamiliyoni nagadi kamiliyoni entosana baani anti kati olwo kadongo kati tuteme Sebadduka jimu y'Abasebadduka yalimu baani eyo yalimu Baddaani Mugula Matiya Kakumirizi Matiya Luyima yaabwe baali nabo bakambwe kakati wajje Abasebatta Sebatta ali nani awo Sebatta yokera bulungi naye kubanga nze nabasangawo bali ani waliwo ali eti omwala yayimbanga ne Sebatta awo bonna awo nosonyi wajje nawe sanyi wajjo naye waliwo emabega yaliwo
kakati nawe Nantume yali muyimbi Nantume Senga Nantume na uyu muyimbi nnyo yajira ku level ki yaba Sebatta naye ye yatandikira awo mu Sebatta Nantume wadde naye nga Nantume ali mu yaffe naye lwakuba yayimba ne Sebatta naye ngo yali eno waffe kakati awo bwe tuvaawo Sebatta nayingirawo ne banne generation ye ne bandala noyingirawo nze ffe ne tuyingirawo bakafeero basudde Kasozi eyo rigimu nayo ne bandala gundi ono yayimba boda zetuyamba yali ku generation oyo ate mabega ddala eya Sebadduka ayina nokuba ye yasooka Sebadduka ngoyo yali kaliba yali kaliba nnyo yali mukambo oyo tetwamanya oba yatandika ddi tetwabitegeera bamuyita Wamala oyo yali mukambo oyo yali jjajjaffe tetwamanya oyo yatandikira ye kawe Sebadduka abo tetwabamanya bajja bereta bwerezi twagenda okuzaalibwa nga tuwulira nnyimba bayimba babugundi ba boda kakati kakati bwe tuva ku babasudde be baffe yekwe generation yammwe yaba basudde nezaala bakamiliyoni bawalukagga okay badde mbuuseemu awo nezaala bawalukagga Kiwewa Gerard Kiwewa Abdulmulasi bona bajidde Abdulmulasi bazaliddwa after mmwe yabo baluvanyuma Abdulmulasi abo bonna gondi bamuli Katumba ate bebo bawalukagga yawalukagga abo bonna abo kakati akuba walukagga Kadonka mazaala cream kuva ku cream kudda abadde azaala cream ku cream abawaluka gono yatandiza okuzaala ebireja kaŋŋambe tuzaala bawalukagga ffe muzaala bawalukagga tuzaaliramu bakamiliyoni kugamba bakamiliyoni baliko bawalukagga baliko wansi wa kamiri katono kakati olwo kadonkamu atandika okukyuka olaba kadonkamu atandika okukyuka abantu bonna balowooza mbu ate si ye kadonkamu nga kamiri bwe bajja baakuba kadongo kamu naye nga bamufudde akyakalirwamu okitegeera ba Bobi Wine bonna bakuba ekyo kakati ate kuba kamiri olaba ate bo bazaala ba Wizo olwo tukyali ku mulamwa ki kubanga buli muntu ku ssaawa eyo yajjanga okuyimba yayimbanga amakulu naye nga gagattamu music bakamiliyoni bajjanga n'amakulu yo yayitibwa ki yayitibwa kadongo kamu makulu kakati awo bwe mwasooka zaala abantu batuufu bonna betuzadde babadde bakola ekyo kyetusuubira nti yekyali badde kikolebwa kati nze bwonga nti kadongo kamu ate yagwa yakola atya nga mwazaala ba Bobi Wine nga ba Bobi Wine bayimba makulu gennyini kati awo kadongo kamu abagudde abatannaba kakati ku ssaawa eno bakamiri bazadde balutalu era wuwulira lutalo ng'ayimba makulu era ali mu makulu otyo kakati lutalu bwetanamanya atuzaalidde ki kati yamanyi naye bw'anaazaala kati nibazaala bano simanyi bagundi bamasekulu ani abazaala abo baali awo wakatikati awo mubawalukagga be bazaala bamasekulu ekintu mu basegawa awo we bazaaliddwawo bamasekulu kakati awo bw'oŋŋamba nti kadonkamu yagwa nze mba nkwewuunya nga ye kadonkamu azaala abadde azaala bantu batuufu kuva ku Wamala mbalidde okuva mbawamala n'aleeta bagundi bakakumirizi kati gw'olaba awagwiridde no ba John Black si kubazaala obaki si kuzaala wakubanga ennyimba tuli ku kintu kirongoosa 12 twagala longoosa mulimu mwakubanga ennyimba Paulo Kafeero ng'atuula baŋŋamba nti yagirako ka 32 gundi ono yaŋŋamba waliwo oluyimba lwe yakuba nga lujjuza ka 32 bwe kyali kiri naye nekijja nga kivaawo lwa nsonga eri emu kati nammwe aba media bwe mwatuuka ekiseera nga mulina obudde butono ku mpewo kati mutandika otugamba ne tusala ffenna twasala
teri atasala naye mwali obongo bukyabuli obongo tubulina era busobola okukola ezo musobola okuba naye nga toyina bwinza tojja onoluteeka ku ki onoluteekawa nga naffe twagala tuyimba oluyimba lwaffe luyite ku mpewo kakati olw'ensonga eyo twanyigirizibwa naffe ne tutandika okuyimba ennyimba nga ziki muzifunza naye nga tekyali nti bwongo bwe bwakikoowa kati yo nno bw'oŋŋamba kadonkamu nze ndaba kadonkamu ate yayongera kusituka nnyo ati kadonkamu tebakyamuwa airtime kati kyogamba TV ntono kyogamba kuba ennyimba zammwe anti kakati bwe baba tebakyamuwa airtime mutono eyimba makulu kigenda maaso kakati mbadde mbuuza tebakyatuwa budde nkunnyonnyodde nebuga nti kadonkamu azaazaala kakati ekitegeeza bakamiliyoni tebakyabawa tayimu balutalo kuba ye kadonkamu kati tugamba oli owamwe super oli super kanti kati nkunnyonnyodde bwe nti nekugamba nti tayimu yatuuka neesalwako nga mmwe aba media mmwe mwagisalako oluyimba kayanda lwa dakiika 14 kati nga tolina bw'osobola kuba luyimba lwa dakiika 14 nga 2 kakati ekyo kyagenda kisalako katono ku music waffe okuba nti akubibwa ku maradio era ne mutandika okutuumawo ekigambo ekigamba nti wammwe ajja kubwanga ku Sunday ne mutuwa olunaku okitegeera ku weekend kakati ate balina era abantu bakeyunye nnyo nnyo nkamanyi kakuba kadongo kamu naye buli omu osanga kateze kakati waliwo abantu abamu era oyo omusajja mugezi era oyo omusajja yatuula wansi n'alowooza nnyo naye kiki ekiyinza okwagaza kiki ekiyinza okwagaza TV yange bannange buli wootuuka bwoti mu nnyumba osanga kekaliko ekitegeeza nti mwasuula ekintu ekituufu abantu kye basigala nga bamiisinga nti baali tebayinza kukeera lunaku ne baga nti bannange ekintu ekyo kye musudde bannange musudde ekintu ekyomugaso kye twagala bo basirikira gye bali naffe ne tusirika naye nga basuula ekintu amakula otyo nze naalirowoozezza nti tetugaana ennyimba zaffe empanvu tekiriyo kukubako luyimba oluddakiika gwe z'osuubira naye kano ka TV kalukuba ne kalumalayo kalumalayo siganyi naye ŋŋamba kubanga nze naalyagadde mukubukedde mubeere nga mutujanjawaza kituufu lwaki bukedde temutujanjawaza eddakiika bwe ziba zenyingi kale mutuwa olunaku lwonna mugambe nti mwatuwa Sunday omuntu yetegekeraga olwe Sunday wabaayo kadonkamu kuva ku ddi ku makya okuzibya obudde mujja kulaba mbute mukola video anti kakati ffe twagala ekintu kimu mutuwa olunaku tubaleetere waka mu kirabe naffe ekyatumalamu amaanyi nekitubalamu n'obwagazi bwekyo nti okoze video ogimaliddemu ssente nyingi nnyo ogireese ku Bukedde bagikubyeko olunaku lumu tebazze kugikubako kakati baba tebazze kugikubako nze ngitoledde emiliyoni 3 mmeka kati miliyoni zange 3 lwaki nziteeka ku bintu ekitajja kutuuka eri bantu ffe tukola ennyimba zituuka eri abantu kati ate endukozi tetutuuse eri bantu ekitegeeza ffe tulina kudda wansi netutuula netusirika kuba tetukyalina kyakkola esente ezo tetuzirina ennyingi zetunaleeta tuteeke ku maradio n'amativi tusuubira endongo eno okuddayo neddayo paka ku roots gye yava anti ebintu by'ensi bitambula bwe biti ensi yeetoloola si batusomesa nti ensi yeetoloola bwetoloozi nti buli kintu kyonna gye kyatandikira kirina okuddayo kiba kirina okuddayo yadde kiba tekizzeeyo nga bwe kyali naye era kiddayo ne kyefaanaanyiriza olaba waliwo engoye wano ze twayambalanga kati olaba engoye kati ze twambala ze buno bukatipo bwaliwo mabega emabega eyo kakati ne babujjawo ne baleeta engazi zibero bottom ezo ne bazijjawo ne baleeta zonna nga zivaaya buvaaya bwe ziti kwegamba ebintu bigenda bikomawo bukomi bwe biddayo bwe kikomawo abo ne bakiyita ekipya na kakati wajja kujja abavubuka
kuba kati sawe na abavubuka balowooza nti ono music wokubukabuka yekayeki ya music kati wajja kujjayo omuvubuka ajja okulowooza ekyo agambe nti yenze lwakisimba music wabajjajja ono ne tulaba nateekawo essomero ddamba era nali tuma mukaabya kadongo kamu school of music ng'akyenoonya omuntu aveeyo ajje aŋŋambe ekigambo kirinemye okusabika naye olowooza n'alikisabise ntya nze muyambe tusabike ekigambo ekyo ekigambo kijje nga kinyuma kinyumire n'abawuliriza omuntu atuule n'omwana we wali abe nga teyenyamira ng'awulidde oluyimba lwo naye nateekawo essomero nempita abayimbi sibalaba era abayimbi abajja beebo bosanga nga bambi tebannaba kumanya nnyo olidde era bongezezaako okubatereeza naye nze naalibadde ŋŋamba n'abo abayimbi abayimba edda baalivuddeyo ne bajja ng'oli abuliddwa asabisa atya ekigambo kye kubanga nze ennyimba zaabwe bw'oba oziwuliriza kati waliwo n'ebigambo ebimu bye batategeera kati bw'ogenda n'owuliza oluyimba emmindi nayimba ebigambo byonna senga nali njagadde kuwemula okuva gye bitandikira byalibadde biteekeddwa kubanga biwemula naye oluyimba luva gye luvudde paka gye lutuuka nga temulimu kigambo kiraze buwemu n'eki nga byonna mbisabise n'ennyimba kijanjalo kifa nfumba nga nsabise n'ennyimba kayanda nga nsabise ennyimba nnyingi okitegeera ekitegeeza nti ndi musomesi omulungi ekibalima abaana bano okusabika ebigambo kati anti nze simanyi ndowooza tebakyayina budde atuuka mu studio agenze na tune yokka oluusi agenzeyo na kolasi ebigambo ne babikolera mu studio kati anafuna ddi obudde obulowooza okusabika ekigambo kati obwo obudde nze bwe nali mbateereddewo mbayambe oba oli akoze kademoke ajje agambe antuukeko aŋŋambe mukaabya wano wannemye okusabika wamulaba naalisabiseewo ntya fene ne tukola ekintu nga kikola nze nywedde amata nabo bagenzi basanyusiza ensi bulungi naye badda mu kuzalawa abo bakadde abo bakaddiwa so nga bagamba nti mukulu ekimukaddiya gaba magezi nti akaddiwa na buwungu kumanya so sigamba nti akaddiwa obuwungu ne buvaawo busigala nga buvadde nze bajje abo abawulira nti balina ebigambo byabwe ebyokusabika balyeteraza okubasabikira nze ajje musabikire ekirala ennyimba z'abaana bano nga ziggwako mangu ate ennyimba zammwe zikayanda zaani zigundi zonna zababa kafekyaliko nze nakati bakyansaba kayanda era ku stage era bwe nvayo nendukuba sebo bwe nvayo nendukuba ensi efa kakati obuzibu webuva buli awa nti kekaliera kenva okugambako nti abayimbi bakakati tebakyateekayo budde nga bayiriza ekyo kibagenda okuwa abantu nti ye olufuna kolasi nagigattamu ebigambo bina olwo oluyimba luba luwedde kati olwo oluyimba terusobola kuwangaala ne bwoba oyagala otya olwo oluyimba luba lujja kusanyusa mu budde obwo bw'oluleeteddemu ekitegeeza nti gwe mu buli myezi ebiri oba olina okuleetera abantu oluyimba olupya ate ekitali kyangu nti ffe twatuulanga nemanya nti kati ngenda kuyimba luyimba ti kiki kyengenda okuyimbako nti kayanda nentuula nensooka ndowooza kayanda yalibadde atya ye kayanda yalibadde ani ekyo nenkiteeka mu bwongo nensaayansa nempandiika ffe twakolanga n'okuwandiika newandiika nga ekintu bwolowooza kibe kakati nosengeka ekintu nga oli ne bwaba ayagala atya ajja kwagala ddemu awulirize kiwa ebintu bwewabisengese kubanga yaba kwewuunya amagezi gewakozesezza yeewuunya obwongo bwewakozesezza okola ekintu kino kati kimuleetera buli ddakiika okwagala awulirize ekintu kyo kireeta ekintu ekyo obutakaddiwa mangu obwongo bwemba nataddemu bukola buyinza okukola mu mwaka guno ne bukola ne mu myaka 10 egirijja mu maaso kubanga mba natuula nendowooza saalowooza kyasaawa eyo abayimbi abakakati
balowoleza mu ssaawa eyo okitegeera nti agamba kiki ekikola kati ku budde buno nti byabufuzi nayimba byabufuzi so nga ffe bwe twalibanga tuyiiya nakuba anobye ngenda kuwasa kakati bwona omaliriza okuwasa kyekiddako kakati ekitegeeza bwona omaliriza okuwasa kayimba kagudde naye ffe twawandika nga oluyimba nga osinziira kiki ekiri mu nsi ate kyekiribaawo ekitegeeza nti oluyimba lwange tusobola okukola ku ssaawa eno nerukola n'essaawa eddako nerukola n'ebiyi kakati ekyo kyekisuudde ennyimba z'abavubuka kayanda olira otya mu sowaani yange lulina okukola paka lulina kukola paka budde bwonna kijanjalo kifa nfumba kirifa ddi tekisoboka kubanga buli ssaawa byenayogerako bikola era abo abantu bye bakola kwegamba eyo njiya kati yetta music abavubuka tebalina kakati kyekirese ttabu kati ffe wetuvaayo twagala tubasomeseko abavubuka ate nga batuzalawa nga bagamba batya bagamba bwe bakaddiwa kati byebakola bya kikadde kati bwe ddira ebibyo byekivubuka nze nkuteeremu ebyange bijja kukola ekyo ekinyusi kiri kyennyini kubanga kati senga abavubuka abaliwo kati kuba kati abavubuka abaliwo bayimba bulungi nnyo n'okutusinga balina amaloboozi malungi naye tebalinayo yadde akagambo kebasobola okuwa abantu amaloboozi bagalina mayitirivu era bayimba bulungi nnyo naye tebalina bye bawa abantu ebyokuyimba tebabirina bajje tubibawe fe ababirina tubirina kubanga ebyo byatutonderwa tebituggwako paka bajje tubibawe twalibadde nga ttiimu za mupiira olaba ttiimu z'omupiira nti omuntu bw'aba abadde musambi mulungi nnyo bw'atuula abeera kooki asobole okulaga bano abavubuka nti omupiira bwe twagusamba mu myaka bwegiti kino kyekyatuwanguza wano bwe twasamba bwe tuti kino kyasobola okukola bwe kiti kyobola nti abansambi b'omupiira ekintu kyabwe kitambula tekisobola kuvaawo music wammwe gwe mwakolanga mwafunanga ssente temwafunanga ssente okusookera ddala olubereberye tetwafuna ku ssente era kizibu kyetusanze mu maaso nti ffe music waffe nga twabalabanga mukuba ebisaawe n'okuba nabugabe w'akasozi n'ogenda erakayi n'ova n'ogenda ku mwalo ekatosi kakati era kyenjagadde nkutegeeze kati bannayuganda ababadde tebamanyi nti music ffe okuva emabega yonna twakozesanga kitone kyakusanyusa abantu ate abantu baali tebannamanya bennyini betuyimbira nga tebannafuuka bamanyi nga kati okukyakala tekwali kunene nga kati n'abantu tebaali bangi nga kati nti ekitegeeza ffe mu ntandikwa eri twakola omulimu munene nnyo okumanyisa abantu nti music kintu kirungi twali tuli mu kuzimba ekintu era ne tukizimba abavubuka ne bakisangira we bakoze eki kyovudde ola nti ye omuvubuka bw'atandika atandikira mu kufuna bo bafunirawo kakati ffe abaali bazimba obuzimbi kyali kizibu okusobola okwezimba ennyo twakozesanga nga bukozesa magezi kubanga ffe tubaddewo mu kumanyisa era omulimu gwaffe ne tugukola kakati bwe tubanga tukoze omulimu gwaffe okutuuka we gutuuse kakati ate wana abavubuka bwe baliviiriddeyo okukolera naffe ebituyamba nga ffe abazimbye ekintu kino kibasanze nga kiri bulungi kubanga ffe bakisanzeewo nga kiri bulungi era kyekisobodde okubaleetera abantu kati be bafuna kakati ekitegeeza nti beetaaga mu bwongo bwabwe batuzimbirewo ekyo kijja otubeezaawo kubanga ffe tetwafuna ssente tetwafuna kubanze wavaayo obulwadde obwakkuba wano luli abantu bavaayo abamu ne bakunenya wira mukaabya yayimbidde emyaka emeka abadde twamulabanga wa ku bisaawe nakuba ebisaawe nakuba ki akaaba atya era kakati era byenjagadde oddemu onyonyola abantu ndiro nti bannaye ffe esente ffe tetwafuna ssente era teriyo muyimbi wadda yafuna ssente buli muntu yenna eyakola ku mulembe ogwo
kwali kwetetenkanya so si sente nga zino zolaba kati ekisooka ffe tetwalina bamanager era tetwalina baali batuteekamu sente ate bakasiwukira baali ba businessman abagulanga obuguzi music waffe anti nga bagula buguzi music waffe ekitafaananako nakati nti kati ku ssaawa eno omuntu akukwata ye naakuteekamu sente okuva ku kisooka okuva ku lugoye lw'oyambadde paka ku music wo nga ebyo tebikukwatako togumanyi kigenda mu maaso nakuteekamu sente nofuuka owakabi nofuuka ow'amaanyi kati eyo nefuuka bizinesi kati fe ekitaaliwo kakati obudde bwe twafuniramu ku sente bwali butono nnyo olinga ngamba nti mwe abeezimbanga twezimbanga ffekka nga tewali asobola kukukwatako era akadde ke twatandikiramu okutunda ku tepu kaali katono nnyo ndooza kaali ka myaka bwe giba nga gyali mingi nnyo gyali myaka etaano kwena ate music naafa nga tetukyasobola mutunda era banavubuka bwe bagidde nga music afudde okutunda kati ekitegeeza nti awo wetwalibadde tuteekeddwa okufunira ku ssente wetwalibadde tutundira tepu naye ate nazo twazitunda obudde butono ng'ate okuva emabega eri twakolanga bukozi nga toyina woyingiriza wabula nga tulinganga be bafuuwa obufuuyi noga nti banfuuyeeyo ku stage kakati ezo ze bakufuuye zogerengetanya oliiseko ku bantu bo nawe obeerewo ozimbeyo kayumba okole otya abo basobola okukikola ekyo balimba nakati abavubuka baliwo kati gye bali abasobola okuba ekyo naye nga ekyo baba balimba bulimbi ekyo gamba nti kwegamba obwongo kwegamba twali tetulina bwongo okubusobola okumanya nange naali ezimbye bwe nti bye bakazi baliwo betwaziwanga ate ffe okumanya nga tetwalina bakazi twatambulanga ne bakyala baffe ate kati abavubuka bakakati kye batakola ffe bwe twabanga tutambula nga otambula ne mukyalawo ku ndongo eyo era kaayi era ne muvaayo naye ne mugenda naye kati ate awo abakazi balinga tubafunirawo abangi bwe batyo kubanga nzijukira bulungi Fred Sebata yalina mukyala we gwe yatambulanga naye Dani Mugula yalinanga mukyala we Kakumirizi yalinanga mukyala we Wile Mukabya yalina mukyala we kati buli muntu yenna eyayimbanga ku budde obwo yabanga ne mukyala we kakati ate abakazi twabajjangawo betuwa twabalanga tulina kuwa bano betutambudde nabo so sente temwazikozesaako bubi tewaliwo sente gogwe mazima tewabangawo ku sente nze sirabangako ku sente zengamba nti zizino sente zibadde nyingi nzikozesa ekintu wabula ffe tuze tukola sente mu kusonda esente zaffe zibadde kusonda noka nsonda eki nsonda enguleyo kamotoka nga kusonda nsonda eki nsonda enguleyo kapoloti bwe tutyo ffe embeera gye tuyitiddemu abavubuka bafunye kubanga byasobola okufuna MTN nemuwa sente bwekuba kuzimba nazimba omulundi guno ne kufa abayimbi kubanga naffe tuli bantu baggwanga naffe twatondebwa naffe tuli emmere naffe tulina bwe tulabirira tulina obwetaavu obwa buli kintu kyonna tulwala nga juzi bwe wandaba ndwala naye tunaabeera tuyambibwa tutya tunaabeerawo tutya mu nsi eno nga ffe tuliwo kulomba bulombi kuba kati twafuuse balombi naffe tufuuse bamasiikini abagende basabiriza ku makubo lwaki ensi yaffe eyagala tusabirize lwaki eyagala tubeera abalomba so muze gogamba muze yabate atute bwaba tasobola tutanga kitekisoboka babeeke engeri gye batutaasa nga bwe baali bagambye otuyamba batuyambe tubeeke ebirala bye tukola bye tujjamu kye tulya naye lwaki tebasobola tuyamba tujja kufiira mu mayumba tuli bubi kati twafuuka abanaku twafuuka abalombi ekyo tuli bubi era bayimbye kyebayimbye mbadde nsaba omukulembeze kimutuukeko sijja kusobola kulurikodinga kuba siina sente zigenda mu studio wetufuna kuteekamu sente osobola ne bwe libankya nga tufunya anteekamu sente ne bwe bubankya olwo oluyimba ndifulumya ate oba nsobola okuyimba ennyimba ezitalina kyezinkwatako naye ate oluyimba olunkwatako olwo nduyiiya nikwo olwo netufuna omuntu ateekamu sente naye nfuna kati anteekamu sente
olwo oluyimba nduyizaawo naye kakati ku ssaawa eno tetulina ffe kenyini sente tuyiya kakulya kati ne transport yekka oli ne wagandi jangu mu studio gundi emakindi transport yekka agenda okutuusa emakindi aba yali kuliisizza olunaku ebyo n'obyesonyiwa kati tulina kye tusobola kukola kati abo abayimbi bannaffe abasobodde ne bafunamu obusobozi bwe walabye abo abayimbye beba basobodde okufuna obusobozi obubatuusa eri studio era abatasobodde kutuuka eri studio wabalabye tebasobodde tweyanze nnyo tweyanzeege naye mukaaba mukyala ali budde tweyogeza ate kakati nabalaga okusooka olubereberye ne mbagamba ngenze mu kyalo temwakiraba era amaka gonna nengatwala wa era kivola nti olwaleero nkuleese wano wali office era bwonkubidde eka mbadde sobola kugendayo nenkuleeta wano wali office omukyala wamutikka corona bonna nabatikka kyalo kati osobola otya okubeerawo omukyala wamutikka n'omutwala mu kyalo kandi kati njagala ombuulire kakati okuva mu Gwokusatu akuva January paka olwaleero tetukola singa tubeerawo tutya ng'omuntu omugezi kyolina okukola kiri kimu kwata abantu babandi obutafiira mu nnyumba obatikka obazzeeyo nabatikka ekyo ndowooza kibatwagaza obutatugulira so nga naffe twalyetaaze kubanga ekyatuleeta mu tawuni tawuni tukyajagala ekirala nga tumaliriza okikola otya nga togwa ku mulembe olya biki gw'omulembe twalagaana nagwo sisobola kwekaddiya kyekisooka nze njagala kuba mukulu njagala kuba mukulu naye kwekaddiya kyo siri kikola era ekyo nkisomesa ne bannange nkigezezaako kisomesa biki byokola okusinga ennyo nkolako nnyo zidduyiro ezo buli kadde ekyokubiri sirya nnyo bubi era kivula nkuba omulango ogwo saagala kulya bubi baagala kunkaddiya bano abatandise okundiisa obubi kubanga buli lwoli obubi okaddiwa baagala kunzijja ku mulamwa nze ndya bulungi ekisooka ekyokubiri seekaddiya neefaako nina akazigo kenkozesa nga kalongoosa bulongoosa kasusu sikini yange nga teddaawe ate eddemu obuntuntu nkanyanya biki ebyo akaka akazigo kyenakola kakati omanyi kyenakola ko neŋŋamba akusijja nakajja mu bazungu kubanga bakeera olunaku lumu nenkeekolera nze kennyini gwe sitogamba njagala akazigo ko akatakaddiya nga nkakuwa ati abantu bagenda kunkubira amasimu baŋŋambe mukaabi awamma ebintu bye byabirina maama bakubira amasimu nga tolina gundi akazigo nkayina kati akaagala yenna ankubire enamba yoweri enamba weri gisome eri 0 7 05 92 5 9 kuba ayagala akazigo ayagala okumbuuzaako omuyimbi yali etaaze ajje tusabike ebigambo byaffe gwe kuba kwaka akanamba kubanga egyo emirimu gyonna nagyewa nze sijja kubanga abayimbi abalala nti ye ayagala yeesigalize nti bw'amala okukoowa bino ye atuula wali ku bbali n'abivaamu nze sijja kuba ekyo nze njagala ntuule wali ku bbali ojja oneebuuzeeko onebuzeeko muzeeyi wayitawa tulaba ennyimba zo teziva ku mulembe muzeeyi oyitawa okikola otya okuba akasusu nga tekakaddiwa ebyo byonna mbirina kwe kuba bukubi ku nnamba eyo ojje nze nja kubuulira ekyoteekeddwa okukola naawe ojja kuba ekyo gwakyegomba gwe jangu ku ebyo bintu bibiri mbyekakasa okubeera n'ennyimba ezitaggwako nga osobola ozikola n'oziteeka eri abantu kaluberwa zino ez'ekivubuka ze muyimba nsobola okusabika oluyimba olwo naye ndukola nga teruggwako gwe jangu waliwo owadde nsindikidde ka message naŋŋamba ali ku kyanoonya nga kasikini kankubire ka message kakalikaze nedda ssebo sinoonya mpozi noonya ekintu kimu sente ezo nkyazinoonya bannange azirina abo bajje
abo bajje omukazi ali eyagala yekakasa nti anteekamu omukazi ayagala oteekamu ante ajje oyo njogera onoonya omukazi ayagala okuteekamu ssente sitaaba nga nteekamu ssente ate waliwo atayagala munteekamu ajja nteekemu ebirala tunalaba muyite kamera yiyo mukaaga bw'obeerayo nga gwe ssebo ozeewulira era ng'osobola okunteekamu ate nina tabu ng'ojja onteekamu ng'ekintu tukikuba naye nakoowa benteekamu nze nakoowa okuteekamu nange maama w'abaana amala kanteekemu maama w'abaana njagala banteekamu nange ebbanga lye mbateekeddemu limala kati njagala banteekamu mukaabya oyagala bakuteekemu kasente abo bokka kati bentunuuliza eriiso lyange tweyanzenye amina mukaabya waali ayagala muteekamu kasente woba ng'oli eyo oli Abu Dhabi oli USA oli Dubai oli Canada oli America oli wa wendi gwe kyokola eki wa myaka emeka gweoyagala ateekemu sirina myaka sirina myaka okumanya nga njagala okunteekamu yangi taata sirina myaka yennajja sitoba nga weesobola oba oli muddugavu oba oli muzungu okwagala oteekamu nayagala oteekamu n'ebirala byonna bisponsalingire wamu byonna tulirabira eyo nze gwe jangu onteekemu ekintu kinnuma nze kinjigijja kindi ku mutima nze kinzigunda bwe nteeba okusirika nze sitereera kindi bubi baganda bange mukazi bwe mugambeko sebanvuvunga anangira ebbuba nze n'obuyombi bwange njagala mugambeko nga nammwe we muli osanga ensonga zino tuzitereeza kyokka mbutuufu kinnuma kindi bubi nze kinzita okitegedde awo olwenge kaaba kati balumanyi bino tubagamba mujje tubibasomese kubanga musiki waffe owawana ajja kuddiba manya ajja kutuuka okubeera nti afeedinge nti amawanga amalala ebweru nze gye ntambuddeko buli ggwanga lirina musiki waalyo ow'ensi eyo kaakati ono ye musiki waffe ow'ensi eno kaakati abaana baagala mufeebya abaana tebakyayiga bivuga kakati waliwo abakubi basolo baliwo obudde buno nze buli muntu agenda mu studio agenda n'agamba njagala kunteera oluyimba lwange mu solo basubira mbu abasolo abo bajja kubeerawo paka lwaki tebajja ne bayiga kubanga twetaagawo n'emigigi emito kati abo abaliwo senga tetwabayigiriza senga kati baani abo abakubira twagalawo n'emigigi emito egitandika gijje giyige ffe tukyaliwo ababimanyi bajje bayiga keyboard bajje bayiga gita zino bayige bass gita bayige engoma mbirina webiri wano kuba bayinza okulowooza nti kuba sibitegekeddwa bulungi lockdown wano gwe jangu onsitulireko wano jangu okitegeera bino byonna byuma pakiri tewali kitaliiwo engoma zizino weziri ebyuma bibino byonna webiri buli kimu ekyetaagisa keyboard zizino kakati sooka okwata eno beera wane ne batabani ekintu ne tukikuba nga toyinayo yadde ekivuga nga toyina nakivuga kisula mu njuyo bwe yaggwamu toyina nakivuga kisula mu njuyo gwe gundi ebino bimala jangu bategere ku bino byonna bo basobola kuba kooki okitegeera ebyuma biri awo bijjudde obirabye tobirabye kakati ebyuma bino nabigula lwakuba bo njagala bayige engoma zino
njagala bayige keyboard zirabi gita zino ziri eno ye gita bass eno ya masanyalazi eyo tugikubisa bass kakati zino zizikuba rhythm zino kakati bwemba nzize ku mukolo gwo kano kamikisa kekagattagatta bino byonna bisobola okubeera nga byonna bivaamu enzindalo girabye kakati lwaki temujja ne muyiga muvaawo akadonka mbagwa akadonka mbagwamu toyina yadde akuuma toyina yadde akavuga nga kano tokamanyi nakamanya yadde okkakuba kakati bw'osuubira okubeera nti ogamba nze nti nagwa ddala kufe naani aba yagwa nze ngamba nti gwoba wagwa oyinza otya okubeera nga tomanyi yadde ekivuga kano tosobola kajja mu ddoboozi omuntu musician omutuufu waliteekeddwa okuba nga wakiri ku bivuga bino omanyiiko ekimu kyekiri kye naggambye nti ekikaddiya music w'abavubuka kwe kubeera nti ye buli ddakiika ajja kgenda bugenyi mu studio yemumanyira ye tasobola kwemanyira nti kati naalyagadde beesi eno etambule bweti naalyagadde keyboard eno etambule bweti naalyagadde guitar rhythm ng'etambula bweti kakati ekyo ffe kye kyatukuuma nti nze ngenda mu studio nga manyi kyenjagala omanyi kyoyagala kive muno n'ebyakuba obimanyi okitegeera naye oli agamba nkubiranga kiri ekyagundi yogera noono mugambe nti akyalina ebannamawulire okitegeera agamba nkubiranga kiri kyewakuba tamanyi kakati olaba bo kye bakola bw'awulira oluyimba awulidde oluyimba oba lwansiza abweru oba awulidde lwa Chameleone ngaga nkubiranga ekidongo ekyali omwa Chameleone ye tafuddeeyo kumanya nti ekiri ekya Chameleone baakiwulira dda era bw'onookizza mu bantu ekyo baakiwulira kati lwaki tekikaddiwa mangu so abaana bonna abaagala okuyiga ebivuga bibino weebiri si byakupangisa tetubinoonya ku muliraano bagamba mukabi aleesaani mukabi ayambye eki nze nina abantu bendeese bangi olwakuba bo tebagala kweyogerako senga abantu baali bavaayo mu bwenkanya bwabwe senga kakati bagamba nti mukaabya wano ye yakasinga okuleeta abayimbi nze nga nakuŋŋaanyiza abantu abayise mu mikono gyange bwe tuba mu kasaawe tukajuza mu mazima gennyini n'abantu abayise mu mikono gyange naye abasinga obungi tebagala kuvaayo wano omubambi omugenzi Pastor Yiga bwe yagira bwati bwe yavaayo teyavaayo n'ayogera nti yali muyimbi wange era n'okujja abeere wano atandika mu kibuga okubeeramu tegaali maanyi gange naye nasirika nga sisobola kugamba ndi oyo pasita nze namuleeta era nze yayitako muze nedda wabula ye yamala kuvaayo n'agamba oyo musajja gwe mulaba pasega omuyamba ku kiye ekisooka nze okuva mu kyalo yatuukira ku nze bwe yava e Masaka ne muyigiriza okukuba ebivuga nga eŋŋoma ne muyigiriza ebivuga okuba rhythm n'afuuka mukubi wa rhythm omulungi nnyo era ne muyigiriza n'okuyimba yali muyimbi kati ekyo gye yava ekibuga akimanyidde buli kimu akikoze era oyo aba ayitidde mu nze kubanga nze bwe mba nali simuwadde budde yali tajja kusobola kati abantu bangi naye siyinza kuvaayo nga ngenda njogera nti gundi nze yayitira wange ne gundi kujjako awulira nti yali kyetaaze ayogere naye nga nina bangi bendeese nze gwe mulimu gwange ate nina omukisa nti bantu abatera okuyita mu mikono gyange era naye si kuyimba nange era naye yayita munze nze ntandikwaye teri mula naye sobola kuvaayo neŋŋamba ati gravity bikya ye bw'aba akyagala okyogerako akyogerako bw'aba takyagala so abavubuka bajje obayigirize basasuleyo ne kasente kubanga toli bulungi nange amatanywi ate kakati nze ngenda kubagamba bagenda kujjano mubalemese siremesa muntu wabula bajje tulabe bwe tutandika tuyiga ebivuga byaffe tujje tusabike n'ebigambo byaffe esooka otubuulire onaani tutandikire kwono kakati ono ye muzeeyi wange yono omuzeeyi wo jjajja wali oba ataliwo yafa
oyo mwenva kakati bwe mala okuvaamu oyo ate nze nange ono naava mu nze ono mwalawo nze nti omukazi mpasa mulungi ate mpasa babi bwe wasa balungi era ozaala balungi kati ate ngenda kukubuulirayo oyo muwala wange kati ngenda kukubuulirayo ekiyinza okukwewuunyisa ono ye musumba wange oyo mwagala nnyo omanyi omuntu akubuulira pasita Kakande oli wa Kakande ne Fulufiga we Kakande sibalwaki mwali mwekuba kakati Fulufiga naye wa Kakande naye namwewuunya neŋŋamba no Fulufiga ate si muntu wa Yesu kubanga omuntu wa Yesu tayinza kuba wa Yesu munne oyinza otya okunkubanga nawe oli wa Yesu tusabira mu kyaki emu tuli mu kyaki emu n'onkuba gwe yalivuddeyo buzinoga munange uno teyagamba kati mwekubira ki musumba ennaku zino olwokuddawo nati badde tukutte kakati oyo wavaawo oyo si muwala wange kakati netugenda wano nenkulaga neŋŋenda oyo yenze kakati nkulagayo omuntu omulala ono oyo kakati muzzukulu ono gwazaala okitegeera oyinza okuba onzanyirako mudde awo ne muzanyisa abantu nogamba oyo mukaabya omuzukulu omulabye omuzukulu yono ya ono akyali mutabani omuzukulu ava wano avaawo awo wenebuuliza nti jjajja oli mwemeka ekyemyaka tokibuuza buuza ekintu kimu nti olinawo ku muzukulu omuzukulu mulina yoyo kakati nze tonzanyisa yembeera eyo gyemwentambulira South Africa tanatuwa muzukulu naye amulina alina omuzukulu yamulina omukyalo ono twalimunoonyezaako n'atuwaayo kayita natubuulira taata akikola ati oyo naye bwe ndiba mumwagala naye nga mwali mu Kampala ali mu Kampala muno naye basirika tebasobola kunyega kigambo wawula bagavuga taata waffe kyali bakuvaako ne banvaako kakati mpozi gwe nninamu kati oyo we South Africa kuba kati oyo ye kyali nnyo nga nze era kyemuva mubeera nga naye waliwo abalala temusobola bawulira naye nga mwebali abaana ba basirise badde ali bali ne basirika naye nga webali abaana omukyalo ono mutulabire oyo yavamu omuzukulu oyo olinamu ku bayimbi era oyo yennyini oyo ono muyimbi kakati ennaku zino ali mu za gospel yasooka n'ayimba kozine zaffe ate n'amala n'alokoka n'adda mu za gospel nja bamuwa olunaku lwomwagala okitegeera nze ndi musajja owakabino ndi mamuli badde awo ne bampisayizaamu amaazi oyo naye nja kulaba budde bwe kubanga omanyi bamaama b'abaana bazibu waliwo batayagala zikamera nga bwe kamera eyo tajagalira ddala gyezira naye mbawa respect basajja mmwe abedda eryemu mwekuuma okitegeera mwekuuma kwokwekuuma nga ne Mukama ali wamu naffe kubanga okubeera mu ssaawa zino ez'abavubuka nga basajja mmwe mulyokke otulaba nga bwotulaba nga mulyokke kubanga we mwayimbira awo ng'ekiri awo kyali kikambu mwana ekiri wali ate kyali tekiriiko yadde akaddagala nga tewali ddagala ng'era bwe kikwata oyiya magezi gamu kumanya bwe banakuziika ekyokka kye kyaliwo kyali kikambwe naye Mukama yatusaasira yatwagaliza okubeerawo kwaffe wa respect kubeera nga muli mu generation eno era ndowooza mulaba abavubuka ne mugamba labanno bano tuffe tutunulira butunuzi ebintu ebisinga byonna otunulira butunuzi bwoti n'ogamba kagende nga bwana kwekuuma
Mukama yatuyamba era noza kyobolaba twasalawo ne tudda eri Yesu ne tugamba Mukama enkuuma gye watukuumamu si ffe twekuuma wabula wali gwe katulina okudda gy'oli era ku ssaawa eno nesigwa oyo yekka. Tweyanza nnyo mwebali nnyo mwebali ddala abavubuka banna ekino kyakuyiga abasajja bano endongo we baagikubira nga waliwo obulwadde obutaaliko ddagala era bwe kiri buli obujjako n'enviiri. Ate nze natandika music nga ndi mwana muto nali saizi nto nnyo ntandika music nze music yankuziza kubanga jjukira nze nava mu lutalo tulemesa okusoma era bwe naddukayo najja buzinga akadongo agako nkayize nenzijja nentandika ebya music kuva olwo era ffe ebyokusoma netubisuula wali tetwasoma ekitegeera kuba abakazi baaliwo buli kimu kyaliwo nnyo kakati kaliko enkugambye nti ate ffe ne Mukama n'atuyambako ekintu kimu ku budde obwo buli yalinga ali mu music yabanga ne mukyala we Mukama n'atuyambira awo twatambulanga nabo kati sitaani ono yali kukemye nnyo ogenda okulaba omukazi ono akuziiza atambula yekka sitaani aba mwangu okujjako akozesa ensobi. Tuyanze tujja kudda kale sewo twogere ku birala genda maaso ojiyingira otya wajiyingira otya biki okitegeera ate olugendo luwanvu lero tubadde tuceekingako tweyanze kale taata amiina taata.